Mukama yandaze omuntu, waliwo omuntu nga walogebwa. Omuntu ono Mukama yandaze nti oliko omwoyo gw'okuzunga obutanywerera mu kifo. Nga ne baba kwadde omulimu olwaleero enkeera bakugoba awatali nsonga. Ate nojjoba ng'oliko n'omwoyo nga awantu wonna w'oba osenze oba ku mulimu oba w'osengukidde oba ku muzigo, abantu baawo basooka kukutijjisa ne bakwagala, ate oluvannyuma ne bakukyawa bubi nnyo. Kati ogw'omwoyo ogwo gwakuzunga tegukwagaliza kubaako w'obeera n'onywererawo. Neegaba maka neewuba bufumbo tolinywererayo. Buli w'obeera wonna kagube mulimo toguwangalirako. Kati omwoyo ogwo gukuliko omuntu gwe Mukama yakundase, naye wenywerereko ABS TV nga tevaako mu nnyumba yo oba mu bizinesi yo, wontu wonna wobeera beera ku ABS. Ogwo omwoyo ogwo gugenda kuvaako, ogwo ogukuleetera okuba nga noba wakabeerawo bwoti bakugulako empalana tolina kyobakoze era nawo n'olemererwa n'ogenda awalala, bwotyo mwoyo gwakuzunga. Mukama yagundaze, naye okuva lwondabye ku ABS television Mukama agenda kuguzaayo. Oba oyagala okwogerako nange kuba ku namba z'essimu eziri ku sikuriini yo njogereko naawe, tusabeko ffenna omwoyo ogwo Mukama aguzeeyo gye gwava. Amanya n'eddoboozi Omusumba Yiga Augustine abizaayo.